Akomuledi bannange tulumbiddwa eri yezitokotera ku X, tulumbiddwa ku kibanja kya X. Naye olutalo lutuleeteddwa lwe luno lwe bagamba nti emirembe gikumazeeko emirembe, lwe lutalo lutuleeteddwa emirembe gitumazeeko emirembe. Olutalo luno luli lutya? His Excellency Kyagulanyi, thank you very much for coming. Ani yali amanyi nti tuli ba mugaso ffe bannange batuleetedde olutalo luno aba FDC nga field marshal ba field commander wa luno olutalo bamuyita Masayasi Mpuuga babano batulumbye okitegeera batulanga ki omusango gwe batuvunaana mbu Besigye ali mu kkomera naye tetukola ki tetumupostingako ku TV zaffe gaggadde ku mitimbagano gyaffe gino gaggadde kwegamba baagala tutimbe ku Besigye ku mitimbagano gyaffe gaggadde mbu tumubanje gavumenti okitegeera ekintu kino naye nyongera obajjukiza aba FDC bannange ffe tuli mu byaddala tetuli mu comedy tuli ready okutayipinga rest in peace Kizza Besigye naye tetugenda kupostinga free Besigye okujjako nga mutuleetedde posti emu bweti Kizza Besigye gye yawandiika nga abanja abantu baffe namwe abatulumbye okulika kwenzalukira Bashayija nawe Kibahati Remi nga mutuleetedde posti egamba nti free Machete oba Olivia Lutaya lwe mwali mubabanjizaako tujja babanja bannayuganda nabagamba tukuba nabagamba His Excellency Kyagulanyi pesa liyakwata bweriti era nabasuubiza ne mbagamba nti bino ebintu mugenda kubirabako in your lifetime. Foreign policies zino lwe ziringira Uganda, everything is going to turn upside down. If ababadde hooligans, now we are the bosses. The so-called elites, Kakwenzo omusajja omugezi omuwandiisi w'obutabo alongside Bahati Remi munnamawulire omukukunavu mu Uganda ogwe mwali bwegoma mu biseera biri ebyokusiriwaza. Mpuuga Masayasi the elite ow'ekitiibwa politician akyasinze ow'ettabu all season the politician ne retired Kano Dr. Kizza Besigye essaawa eno the season the lawyer of all seasons Elias Lukwago bali mu comedy be babadde kati ba elites bafuuse bahuliganize essaawa eno fe bahuliganize fe ba elites abantu bano batukaka mbu tubanje Besigye banange temutukaka fe lwaki tuwangadde ne His Excellency Kyagulanyi amanyi bwe batukwata banange fe tuli balangira tebatulagira okitegeera fe tebatulagira His Excellency Kyagulanyi atugamba kola kyosobola musooke mumwebuuzeeko mumugambe woba oyagala abaana bano bakole ekintu obikola otya tatulagira yeoyo omusajja ensonga lwaki atuwangazizza amanyi engeri gyatukwatamu fe tuli balangira na bambejja kyovula omugenzi Segirinya yali agamba ba queens abefudde bannange muyige bakwata omuntu akolera ekintu aba people power tebatulagira abasajja batuguddeko olutalo bakolima tugenda elections ate nga twabagamba elections simanyi mbukiwanyi ate kakati ate Besigye ye alwanirira eddembe ngayo yalwanirira eryani. The world is looking for a man who has done something, not a man who can explain what he has done. Let Besigye show us nti ebbanga lyalwanirira eddembe lyaffe yena achievement gye tufunye zero. Temwina kye mutulaga mutunyumiza bunyumiza muloza generation yaffe ekyali yakunyumiza wano kakwenza bazeri bapostinga ono yatugamba nno bamukuba emigo kano ka Bahati Remi ne katugamba kagenze mu exile kumbe kagenda kuba abantu butwa ono kakwenza yasiba kiwanyi kye ne muhozi nti bamukuba alimba tebamukubanga koyo kakwenza kakati ali eri batusibako n'ekifaananyi kitunulye kye bakozesa kya Nairo Post lupapula lwa NBS ya Natasha Broadcasting kakati bwe mujamu ne mutukakase mbufe twegate ku Besigye kakati nono ne kye bakoze bamujja mu court martial ne baleeta omusango mu bwanku yaguza mu 12 we yaguddiza mu bagukomezaawo lero nga ne His Excellency Kyagulanyi tannajja nga naffe tetunnabijjamu okitegera omusango bagukomezaawo eno mu high court kubanga kiki babala waneeno nti eri ku court martial bannayuganda mubadde mutyayo kakati kye balina okukola balina omuleeta wano ku kooti etali y'amagye mumugende muteekewo embeera Museveni ente bagisitamyemu ayagala kutabuyinza naye akimanyi nti senga tubukwatako tugenda mukalakata emigo Museveni tugenda kukuba kibooko otubye osa abantu baffe ogenda batuwa gye bali ebyo obuzanyo bwamwe komedi bwamwe gomuli kupangapanga ne Besigye not this time tagenda kukola ate kemubitaddemu mpuuga imwe kemubitaddemu mpuuga mubiyiye mwandigambye Empuuga ogirodde ebbali sookoliko baba n'abaana twagala kale batuyambeko tubayambe mwandibadde mubijjamu Empuuga naye Empuuga asiiba atuvuma oyo atuyita abasiyazi yatukolera n'ekibiina kiramba kittuvume
kati mbugwe gwe mwagala munayazze egatte mu bintu byammwe munafe tujja tuyegattemu ani abagamba tufe tukwatagana n'empuuga mpuuga wabata nazaayo bitaano mpuuga wabata nava mu kifo kye twamuwa mpuuga wabata natwetondera tetugenda kukola kintu kyonna kyonna kiri mukakwate na mpuuga so fe tebatulagira era mwebanjize Besigye wammwe Besigye beera mu kkomera tetugenda kukubanja okitegeera tetugenda kukubanja Munnayuganda genda wewandiise wetubanga akalulu kale kituufu tekajjaako Museveni lwaki Museveni kati essaawa eno lwaki taregisteringa bantu lwaki ataddemu obukwakulizo bungi ate nkubuulira Museveni n'onaateekamu obukwakulizo ogenda kuvaako ono gwe mutukako okubanja n'ekirala kano mulamba kano lwaki talagira amagye ne gagenda ne gamubanjayo emyaka 2 yavuganya Museveni lwaki yayitalagira amagye lwaki mutwesibiyeko fe twagambako muno tuli basirikale fe tuli bajasi muloke mutwesibeko akalulu kano fe tugenda mu Democratic Avenue zona tugenda mujjirako mu mateeka ebye mutukaka mubuze His Excellency Kyagulanyi bana abaana bakwata otya ne bakola kyoyagala bakubye batya Museveni tukuba NRM soma nga mwe mujja kakwenza ne Bahati Remi kino kimalaya nga mwe mujja ababiri mmwe anyway mwe tetulina time wamma abavubuka mugende mwewandiise mwesimbe otugenda kuba Museveni protest vote nebigere bigenda kwewanika lero egenda kubeera knockout so Kiza Besigye ogira obya kawunga ne Machete naye akalya by the way yakusookayo Machete so totulaga nti komera likunyize nnyo okitegeera kansubire nti komera likunyize nnyo kusinga Machete Machete abo be bakusookayo kati bagenda myaka eji kakati ategwe tubanje gwe just owemyezi egwe kyonaweza na myezi 3 okay ogenda myezi 3 according to mpuuga tonaweza myezi 4 tuleka be myaka 4 excuse me Dr. Kiza Besigye we are very busy twagala kujaba Machete abo naye tugenda bajjayo nga tujjeko Museveni so ogira obeerako mukomera Besigye owulye we kiruma naye mwe bakakwenza bampuuga bani tetugenda kusituka ku lwa Besigye tetugenda kubanja Besigye ku mutimbagano gyaffe gino basi ekyo bamwagala mutusasule ez'obulango tulange omuntu nga tukola ki nga tufunyemu kasente ka airtime awo ne data kale airtime affe tulina ebyomukozesa bingi nnyo eby'eggwanga awo national importance naye ebya Besigye tetugenda byenyigira mu byo tetujja nkiddemu tetugenda kumubanja His Excellency Kyagulanyi wana mpostinga fe tetujja kumupostinga tugenda mujemera kubanga owaffe yamanyi watukwata ne tukola kyayagala naye mmwe mwina olugezigeza ani gwe mwetemerako amaganzi muli mu kwetema amaganzi ssebo ye gwe mukemetererwa emmeme wano n'empayipayi mbufe tujje tubanje Besigye ani tugenze mu deep politics pay attention kubanga eno video ya mugaso nnyo tambuza video etuuke buli wamu mu buli nsonda ya ggwanga kubanga eno video ya mugaso nnyo eri bannayuganda otherwise musobola okukozesa obutaagala Museveni n'obukyayi bwe mumulinako n'amaanyi ge muteekamu ng'ate gagenda yamba ye Museveni ya paradinga abantu be ngeri bwe kimulemeramu NRM eno mu opposition alina be ya paradingayo bali eyo beefudde domanti bangi nnyo bava mu magye like Sovu Sejjusa Tinyefunza like Sovu Mugisha Muntu like Sovu Besigye like Sovu bagala okukozesa amaanyi gaffe Museveni yeyubule nga bwe yakikola mpuliriza bulungi Museveni yakozesa bajjajjaffe bakitaffe ne bagenda mu nsiko naye ne balwana nga balina obusungu kwani ku Obote naye bagenda okuva mu nsiko yeye yafunamu kitegeeza obusungu bwe balina ku Obote Museveni yabufunamu bajjajjaffe tebabufunamu tuli mu kulwana lutalo luno kulufunamu nga bannayuganda oshegedde tugenda lufunamu tutya tulina tukulembera ye Robert Kyagulanyi Ssentamu president ye mukulembeze waffe Museveni ya paradinga bannamagye bamugisha Muntu Basejjusa Tinyefunza ba Mbabazi Basimanyi no Birali n'abalala bangi nnyo Besigye bali awo ne ba politician baabwe kati kiki kye baagala Museveni abala ndi kiri bwe kiba kimulemye kiri eri ekyokukyusiza obuyinza wali wakiri abo wabana ababe abagenda okukuuma interests ze oba ompulira bulungi kati gwe Munnayuganda wulira abantu bano balina kye beetaaga ekikyasinza okubeera ekyomugaso mu pazo yaabwe ekibulamu gapu gye balina ebulamu ye mu abantu tebabayina babafuna batya basindika abantu ne batapinga eno ku Kyagulanyi ne bafuna obwagazi
n'obwesigwa okuva eriwa Kyagulanyi okuva eri abantu ba Kyagulanyi n'akulaga nti Kyagulanyi ye gwawagira ye gwayagala naye nga by the end of the day agenda kuwunzika akugamba nti bano tebalina plan fe tugoberera ideology ono talina idea aina idea yani ye Besigye aina idea yani ye Mugisha Muntu aina idea yani ye Tinyefunza aina idea yani ye General Kayindo Tafire owulira kati Museveni akimanyi bulungi nnyo wali bakuttewo wayinza omulemerera ompulira naye wano mu bana abantu be bapaledinze bakyabuzaabuza abantu bamaze dde ebbanga lyonna nga bajja babuzaabuza abantu nga babalaga balwana owulira kati yasindika abantu be nga bakolera ye ne bajja ne batapinga mu babuloga baffe ompuliriza era ojja kugenda okuwulira nga bakuba kye bayita protest vote bakulaga biri tebikola bino bye bigenda okukola owulira oli akolera Museveni nga naye tamanyi oba nga amanyi oba onfuna kati kiki kye twetaaga okutegeera twetaaga nga buli muntu ajja yenna ayina kubeera ku mugongo gw'abantu atya ani akulira abantu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze w'abantu omuntu yenna ng'ali ku mugongo gwe oyo gwe tugoberera naye bano bonna abalala bonna abagenda okuvaayo saawa zino abalaga nti balwanyisa Museveni saawa zino oba bajja okulaga nti nabo beefuulidde Museveni nga tebali ku Kyagulanyi muganda wange ova mu bbi ogenda kudda mu bbi kubanga Museveni aba yeeyubula bweyubuzi tumukutte wali talinawo kontrolo wabaddengawo okwekalakaasa okubaddenga kubaawo bannayuganda mumpulirize no video egenda bampanvu wabaddengawo okwekalakaasa okuzzenga kubaawo nga Museveni yakututeerawo najja n'akulaga nti agenda tema mabira ne musituka okulaga obutali bumativu bwammwe lwaki atema mabira ne mulaga obutali bumativu ye ne kimuyamba okulondamu baani abaagala eggwanga lyabwe abaddala abalirwene n'okubeerako ne kye bakolawo wamala obbategeera ng'agamba mabira mumuleke temumukwatako ompulira awo ng'avaawo ng'akutegekera okwekalakaasa y'ensonga lwaki omukozi we Besigye yategekanga okwekalakaasa okutakoma nga kumuyamba okulabamu baani abamutamwagala byaddala nga bali ready n'okubeerako ne kye bakolawo kati kiki kye twetaaga mpuliriza bulungi twetaaga okugenda mu kwekalakaasa kwonna nga Museveni takuyinaamu control talina ngeri gy'asobola kontrolinga bantu atya okwekalakaasa kweruuka Museveni yakwata omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuteeka mu kkomera abantu baateekawo embeera firi Bobi Wine ompuliriza kitegeeza Museveni era yakuyinamu kontrolo nti atabuti Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu ne badde ewaka naye kati tugenda kusituka nga tugamba twagala ggwanga lyaffe Museveni kye bayita protest vote ng'engeri yokka Museveni gy'asobola okontrolingamu abantu kuwaayo buyinza kyatasobola kitegeeza kuli okwekalakasa takuyinaamu kontrol yakutidde tayagala tutuukeyo wasigadde emyezi 11 owulira tayagala tutuukeyo lwaki tayagala tutuukeyo era yatandise okusindika abantu be batandika okuba pulogulaamu eyo omukulembeze yazze n'agamba tugenda mu protest vote naye olaba nga ne babuloga ababadde bakulaga nti nabo bawagira Kyagulanyi tebakinyeggako era tebakiteekamu maanyi lwaki nti kubanga babadde babatereka yeeno buteresi mpuliriza bulungi okategedde tambuza vidiyo eno etuuke mu buli wamu kubanga obusungu bwe tuyina ku Museveni ate Museveni ayinza obweyambisa ate y'okufunamu nga Museveni bwe yakikola bajjajjaffe kiki baakola baalaga obutali bumativu bwabwe eri Obote Museveni n'abakwata n'abagamba mujje tulwanire wano eruweero ne bagenda eruweero ne balwana bagenda okuva mu nsiko nga bo babakubye dde ekikono Museveni nga yafunyemu nga bajjajjaffe tebafunyemu wadde tuli mu kulwana lutalo luno kufunamu nga bannayuganda ggwanga lyaffe kutereera nga bannayuganda so si kudda mu bbi kuva mu bbi kudda mu bbi ekyo nedda tambuza vidiyo